إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abarungi abebitibwa abakkiriza tukyagenda maaso nekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja bawonye kiwagika wenkene Firauna la'natullahi alayhi. ne tulaba mu kiseera kino we twakomye nga nabbi w'ababani Isirayiri asinga obukulu n'ekitiibwa nga nabbi Musa alayhi assalatu wassalam Allah amulagidde ajje atuse Tawrat ku baana ba Isirayiri. ne tugamba Tawrat ebintu ebisinga obungi ebyagirimu mwebiri mu Quran. Allah kyagamba mu ayati mpitirivu nti musaddiqan lima bayna yadayhi, musaddiqan lima bayna yadayhi. Kikyategeeza wano Allah subhanahu wa ta'ala aba ategeeza ki ng'agamba abantu abo ahlul kitab, aba bategeeza nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja na kipya ki ekyawukana ku ebyo bye mwali mulina mulyoke mugane okubeera nga mumugoberera alayhi assalatu wassalam. mu mbeera ki nti ebikoro byebyo byebaali balina baali bakola batya? Qur'an yajja n'ebinywezaawo, munywezaawo erikiriye obulungi nti nno awa era agulumiza bannabbi baabwe n'obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akola ki? bwe yali abawa. kakati n'abongeramu ahkaamu endala nnyingi ez'omugaso eri obulamu bwabwe mu Qur'an. kitegereka nekibeera nga nsonga egwana okubasikiriza okubeera nga beegatta n'okukkiriza omubaka oyo Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. kati tulaba ebintu ebiri mu Tawrat, nga mu ebyo ebiri mu Tawrat mulimu aya gye twatuukiddeko inna anzalna tawrata fiha huda wa nur. ayo twagiwadde akadde nga tugamba nti no bannabbi bonna balamuzanga ki? balamuzanga Tawrat okutuuka ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. tuyinza okuba tetwakikonyeeko, naye omuntu ayinza okwebuuza nti injiri ate yo bujulizi kyobulaga nti nno ne nabbi Isa alamuzanga Tawrat? ye aya egamba wayuallimuhu lkitaba walhikma. Allah agenda muyigiriza wano kitaabu eri wano kusoma, kitaabu eri wano kusoma. Allah agenda muyigiriza okusoma, okuwandiika. Amakulu tagenda kubeera nabi ummi, ereka tagenda kubanga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Allah agenda muyigiriza okusoma n'okuwandiika. kyekiddakaawo wattawrata wal injil. amusomese Tawrat nga Allah yenyini yagisomesa nabbi Isa alayhi salatu wassalam. ekyokubiri wal injil ne injil. tuyigawo kyawo nti injil mukammil litawrat wa mulhaq bi at-tawrat. injil kitundu ku Tawrat. yensonga lwaki Allah agenda kusomesa nabbi Isa amusomesa eki? amusomesa Tawrat. kitegereka n'olwekyo mwebyo ebiri mu Tawrat mulimu okulaga embeera y'abamanyi babani Isirayiri baali batya, era nga ba ulama bwe batuuka ku ayati zino bayimirirawo oluyimirira. ayati zino zikwatagana ku mbeera ya Tawrat ne ba ulama b'ekitabo ekyo ekya Tawrat. Allah yagamba nti yahkum biha nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbaru. awo tufunewoko ku budakiika butonotono saatuuseewo, songa nabadde njagala okutuukawo ne saasobodde kubeera nga ntuukawo, kubanga waliwo omugaso munene naddala eri abo abawangaalira mu kitundu ekiyitibwa ekiwalimu. naam, ab'omu kiwalimu, yaani abawalimu. wano waliwo obubaka bungi, ng'obubaka buno Allah yali abusindika gye tuli nga abawalimu. inna anzalna tawrata fiha huda wa nur yahkum biha nabiyuna. bannabbi balamuzanga Tawrat. Imaamu Saadi rahimahullah yatuukaawo manyi yagamba nti obubaka obutuukirwako omuntu bwatuukirako wano amakulu gasooka okujjawo kwe kubeera nti Allah alaga abantu nti bwe kibeera nga safwatul khalq, abantu abasinga okubeera abakenenule
abasinga okubeera piwa mu ntegeera mu bukkiriza mu bitiibwa Allah basinga okwagala. Kum biha nabiyuna beeramuzangako maadha Tawrat era nga bagitwala nti kikulu nga bagigulumiza. Fakaifa bil aradhil minan nas bwatu yagamba Imam Sadi rahimahullah fakaifa bil aradhil minan nas watyate ffe bannawunu abasigadde tubeera tutya nga ffe tugulumiza kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga abasinga obukulu n'obugulumivu mu bantu n'enkizo eri Allah bagulumizanga amateeka ago. Kitegereka waliwo ekintu kye bayita shudhudh okwawukana ku mugendo ne shudhudh. Waliwo shudhudh y'ekitiibwa waliwo shudhudh ate eyasukka okubeera nga ya shudhudh yonene si ya kitiibwa ne waliwo ate eri ku ddaala erya waggulu waliwo n'eri ku ddaala eryaki erya wansi. Kitya kakati tolaba nti abantu bayinza okuba nga bonna banene niyo munayawukana ku mugendo n'abaako ekintu kyakoze nga kyawukana ku banne kibaliko kwegana kibeera nga kamogo ku ye, naye ate waliwo ayinza okwawukana ku bantu ng'ate tagwanidde na kubaawukanako kwegamba ng'ate takomye na bukomi kubeera nti okubaawukanako nsobi na bukendeevu bwali, naye nga bw'olaba levo gy'aliko mu kubeera nti yayawukanye ku nsonga buweewuufu bw'amaanyi. Si bwe kiri? Mathalan baulama bagamba ne bamaseeka abaddiridde bagamba ne bagamba kakati omuntu n'agendako ekabiji ne bamusiba ekitambaala nam amazeeko ejjuzu olidde bulungi najja n'omusiŋŋaana nga amaaso gamumyuse ali ku kiga nti owange ekigambo kyoliko nti baima b'obusiraamu tolaba Shafi, Ahmadi, Abu Hanifa ani omulala Abu Hanifa nani omulala Shafi, Maliki, Abu Hanifa ne Ahmada munnange baima b'obusiraamu bonna laba basahaba laba atega sajja ali serious nabaita saaga nti oba ekintu abadde tannafuna ku hojja naye ali serious. Kakati okola otya? Ogenda mu maaso n'okwesika naye ogamba nti onalabika aliko ekizibu, si bwe kiri? Alabika aliko ekizibu kubanga amagezi amangu gali nti obuweebuufu naye bwalabako. Kati wabanga alimidde ku nsonga alabika aliko ekiki? Alabika aliko ekizibu. Oyo ng'omukola otya? Kakati kino kyennyininyini kyekyo obeera otya ng'oli musiraamu nga togulumiza mateeka Nabbi Muhammad ge yagulumiza? Obeera otya ng'oli musiraamu nga togulumiza mateeka Abubakari, Umaru, Uthman, Ali babitwala nti bintu bikulu ne bikwata ku busiraamu ne babulemerako nga obusungu bwabwe bulabikako nga Qur'an yawukaniddwako. Ate gwe nojja Qur'an n'ogitwala kintu bya bulijjo gamba okuginywererako bukendeevu abantu kakati gwe mutabani wa kasukusuku eri mu luteezi gwani ku Abubakari Siddiq yekutte ku Qur'ani n'abo basahaba ne batabi'una ne atba'u tabi'una ne ba'immal huda babu insi ne bajja bonna nga batambula ku mugendo gugulumiza Qur'an. Gwe nobeera awo ng'omuntu yekutte Qur'ani ku gwe ye wa wansi mbwongo obwo yasinga okubanyiza mu famire yammwe yatagwana kuteesa nga butwali tulina bitwogera okujja kwe n'obutajja kwe si kikulu ye yekutte ku Qur'ani mu famire eyo eba eri ku mugendo gwa ntegeera ntuufu. Kitegeeza ekintu abakusinga enkizo kye bagulumiza mu bulungi ogwana okubeera nga oli nabo mu kukigulumiza kasita kyawukanako obwo bunyoomoofu na bukendeevu bw'amaanyi. Kitegereka yahkum biha nabiyun alladhina aslam naam nti oluusi ewaffe tugenda ne tukwata ne tuwandiika obanga ekibuuzo ne tusindikira baulama abanene bakikole ki batuyambeko okukyanukula. Bw'osaine birira omuzindalo kikola kitya? Tekimpisa bubi naye ogusemberedde? Ngusemberedde kyendabyemu awo nti ewaffe mu ggwanga tugenda ne tukwata ne tuwandiika ke tugeze ng'ekibuuzo ne tukkiriziganya nti ffe kirabika kitumezze ne tugamba nti katukisindikira abamanyi abanene be tulinamu obwesimbu nti mashallah bagenda kukikola ki? Bagenda kukyanukula. Ne bamaliriza okwanukula ekibuuzo ekyo nga bwe bakyanukudde oluusi ne tutamatira ne tukizaayo n'ogwokubiri ne baddamu ne bakyanukula nga bwe tukikoze eki ng'era bwe bakyanukula ogwakola gutya ogwasooka. N'osanga bwe kimaze okukomawo ate ffe nnyinnyini ffe abaabuuziza ekibuuzo
ne tugamba nti anedda bakyanukudde buki bakyanukudde bubi. Kati ekineewuunyisa kye kino kwe kusanga ate omuntu ayekwata ku ddiini n'agamba n'ajjayo statement egamba nti ekibuuzo ekyo abamanyi bakikola batya bakyawukanamu nga bali eri be twakibuuza bo tebakikola batya tebakyawukanamu mu kukyanukula wabula ffe abaabuuza nga ife abayawukana mu kiki mu ansa eyo naye ndaba nti kitomerera ddala kireri kyobadde okola ki kyobadde otutegeeza nti nkola gye tuyita nahanu rijaalu wa humu rijaalu anti bo basajja nga ffe naffe tuli basajja nga bo nettateekawo nkizo ya irimu yaabwe gye balina kuffe wallahu almustaan jazakallahu khairan barakallahu fiik. Kale ensonga eyo biidhnillahi tabaraka wataala tugiteekeko ebirowoozo. Allah agamba ti alladhina aslamu lilladhina haadu warabbaniyuna wal ahbar. Barabbaniyuna be baliwa? Naam, beebo abalunda abasiraamu ennunda y'okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bakwata amakubo agagenda okusobozesa abantu bano okugoberera obulungamu obwo. Nga bw'olaba nti omuntu gwe bayita akola taribiya ku mwana yoyo akwata ekkubo erirunda omwana oyo kumutuusa ku successful future. Naam, si bada taribiya n'amulunda mu mpisa n'amulunda mu ndabika n'akasanti nno muyonjo amanyiiko ebintu byonna ebifaanagana kibada taribiya. Okulera omwana, okulunda omwana, okukuza omwana enkuza ekitiibwa. Kati barabbaniyuna kitwaliramu baulama abanene ne kitwaliramu bamaseeka abali wansi waabwe mu madaala ne kijjira ddala asobola okubeera nga imaamu ku muzikiti naye alunda atya abantu be okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'abeera nga akwata amakubo gennyininyini amatuufu okuzza abantu bano bakulembera eri Allah subhanahu wa ta'ala oyo abagudde wano min arrabbaniyin. Kitegereka kati Allah aboogerako abo nti bonna babanga basena luddawa basena ku tawrat wal ahbaru bebaani bebakaŋŋaŋa mu irimu aimma abanene beba Shafii mathala ku mulembe gwaffe guno ba Shafii ba Ahmad ba Maliki ba Thawri ba Auza'i ba Sa'id ibn Musayyib ba Sa'id ibn Jubair ba Ata ibn Abi Rabah Ata al-Khurasani ba aimma abanene abo umma betwala ebigambo byabwe. Twogedde ku batabiina waggulu eyo jangu eno wansi ku ba Bukhari jangu eno ku Ibn Taymiyyah ba Ibn Qayyim gira ddala ku mulembe gwaffe guno ba Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Sheikh Ibn Baz awo bebaani ahbar baaliyo ba Bani Israil. Naam, baaliyo ba Bani Israil. Ejo n'emitendera gyaliwo mwabanga mu bannabbi nga muli ba maseeka nga muli ba ulama banene. Kakati Allah n'ayogera ekigambo wano kyenjagaddewo wano ekyo ekinzizzaako emabega katono otherwise twali twavuddeyo ddeno sibe kiri n'agamba bima stuhfidhu min kitabillah. Barabbaniyuna bano ba ahbar kadhalika qablahum ba anbiya bannabbi. Abantu abo ustuhfidhu min kitabillahi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabakwasa omulimo kuuma ekitabo kya Allah. Kitegerekese min madha min aziyada okuba nti kyongerwamu wa min an-nuqsan okuba nti kikendezebwamu ekintu kyonna tahrif okubeera nti amakulu gaakyo gakyusibwa enkyuka etali ejawukana n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyali akola atya kyali ayagala. bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada bebajulizi ba Allah ku kitabo kino aimma. Naam, lwaki bakisoma ne bakikenkuka bamanye namula zaakyo bamanye kino obono Allah ategeeza ki wano nabbi ategeeza ki wano namula ene ekola luddawa wano ekolawo wano tekolawo wano. Kitegereka be bakenkufu mu ekyo kyava abagamba ekigambo kyekisinza okunsikiriza okudda luddawa naga nti fala takhshawu nnasa wakhshawun. Eno khitaabu egenda eri abaki abawalimu fala takhshawu nnasa wakhshawuni. Imaamu Saadi yagamba tebuyatuukaawo yagamba Allah agaana abawalimu okubeera nga batambulira ku awatifu z'abajuhal ayyamushu ma awatifi ljuhal. Anti munnanga abantu ekintu tebakyagadde okubeera nga abo wali baganya okumanya nti ekyabwe kyakukuuma namula ogenda okakkana nga batambulira ku emotions z'abantu. Abantu kibakungiriza nnyo nabo nga bakikungiriza abasingako obulungi ng'asirika ng'agamba nti owange abantu tebanyiiga omanye ekigambo abantu
banyize nnyo kijja bayisa bubi nnyo, oli muwalimu. Fala takhshaw nnasa, tokkirizibwa kubeera nti omanyi amazima n'ogasirikira mbu kubanga otidde abantu okubeera nti amazima ago tegagenda bawoomera. Kitegereka bulungi? Wakhshawni, tyani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, iggwe oli mu maaso mu kulaba, oli luddawa? Mu maaso. Bw'obeera nga mu maaso olengerayo okuzikirira, baabali emabega eri nga tebakulaba, naawe n'olimbisa okuzikirira kw'olaba kubanga gw'oli mu maaso olaba kye batalaba. Mu kubeera omuwalimu kitegeeza nti oli waggulu kwabo b'okulembera mu kutegeera amateeka ga Allah. Olabye wali okuzikirira, olabye wali okuwona. Tuli fenna? Kati gwe okulaba abantu obalaba nti lino kkubo lye bakutte ligenda batwala mu kuzikirira, naye bo emabega eri olw'okuba tebalaba ki ekibaganya okulaba? Tebalina irimu, tebalina byuma biraba. Ebyuma ebiraba gwe wabiweerayo obudde n'obifuna, Allah n'abikuwa. Kati ogenda okkakkana nga bagamba nti ekyo tutawaya tunazikirira nga naga tewali kuzikirira. Kituufu tewali kola ki? Babatiisatiisa butiisatiisa abo, naye ng'okuzikirira okulaba mu maaso nti abantu bano bakutte ekkubo lyaki lyakuzikirira. Kale wadde empologoma eryawo nkambwe erya buli yennagigira, naye abantu mubagambe empolampola, muleke baga ti abanga empologoma abanga temusitula maloboozi. Si embeera gye tulimu, si ekifaananyi kyenyini kye tulimu, kyekifaananyi kye tulimu. Ebintu omuwalimu abyogera bagambe nti empologoma ekola ti sekarafa. Tubagamba nti empologoma sekarafa agaide. Tubagamba nti empologoma bagambe nti empologoma amakulu girete mu soft tone. Omuntu aleke kugitya nnyo. Abange ab'ebitiibwa, eddiini eri serious. Eddiini eno gye mulaba yeriko okuwona kwaffe, yeriko naki? Yeriko n'okuzikirira. Wallahi agituusa mu maaso ga Allah awonye. Atuuka mu maaso ga Allah nga yamubulako yakoze eki? Ate omuntu akutaasizza ne bwakulekako enkulubulo asinga akuzikirizza ne bw'ozikirira nga toliiko nkulubulo. Kitegereka? Omusajja ayinza okujja n'agamba bubi kubanga gye bali aboogera obubi, n'agamba nti gwe oli Peter, lwaki osalako ebirevu? Ekyo kyayogedde kikyamu, yani enjogera eyo nkyamu. Ayina okwogera nga nabbi bwe yakola atya, kuba nabbi yatusomesa envumirira y'ebiki y'amazambi ago. Enjogera gyeyogeramu gy'oba oyogera tuusa mu tooni eyo, era baawulira ne bagonda nga nabbi akozesa tooni eyo nga tabayise ba Peter. Si bwe kiri? Naye singa abuuka ensalo munnaffe ono nakkubako ekigambo ekyo mu njogera bw'ekyo, mulaba nti akutaddeko enkwagulo, akunyiizizza omutima, agukolobodde, aguyisizaako omusomaali. Si bwe kiri? Naye oyo mulungi gy'oli okusinga ono akugamba nti nno okukikuza n'obutakikuza kyekimu, teweefiirayo. Ogenda okakkananga bakuzinze mu maaso ga Allah, mayiti nga teriiko kirevu. Mayiti nga teriiko ki? Kirevu. Oyo akuwadde eri okuzikirira. Oli yayagadde okutaasa naye ataasa kiwalazima. Yayagadde okutaasa naye akola atya? Naye bw'otunuulira asinga omugaso gy'oli, bw'olituuka okwebaza, weebaza oli yakutaasa mu ngeri eyakulekako enkovu okusinga ate munno oli ataafuna nkovu, olwaba azikiridde nga nti owaayi musajja yayogeranga bubi naye yakola atya? Yatutaasa. Kitegereka? Kati waliwo ebyokulabirako ebyedduniya byo bingi. Byedduniya omuntu oli musiru, olina amagezi, abantu bali mu kugira gw'oli eno. Leka naawe tolina amagezi, oliwo n'otudde. Si we batukola, si we batukola. Neekandaga n'atambula naawe ng'oyeesooza ng'ogenda ogenda omugoberera. Musiraamu sooka omuli esooka emirire tonyiiga nnyo, ntegeeza bulungi ebitegeere. Tolina magezi, oliwo n'otudde abantu bali mugaggawala. Si batukola okutuusa lwagga nti kati genda oli ogire bwoti kale kaŋŋende kati kusaawe kati kamalize kaŋŋende kusaawe eno. Bwetyo tukole edduniya, si bwe tukole edduniya. Ate eddiini kyekisinga obukulu. Eddiini abange Allah yalagira abawalimu okutuusa obulungi. Okutuusa kuno obulungi temulowooza nti nno abasiraamu aba bulijjo mwe mukupima
abo walimu be bapima okutuusa obulungi n'obutatutuusa bulungi. Kitegeeza ki? Be bakwata abo walimu bannaabwe ensobi mu ntuusa. Abo walimu waliwo omuwalimu wakandulira ku ddoboozi bawalimu banne bonna ne bawanika ekigalo ne bagamba jazakallahu khairan. Kitegereka? Kaakati gwe bw'ova eri nga bawalimu banne bawanisa ekigalo, gwe nojja n'okuba ebituli mu ntuusa gy'atuusizzaamu kaba kamogo. Ate era abo walimu abo bwe balaba munnaabwe ng'atuusizzawo bi wallahi tebamuleka. Era bumanya nti tatuusizza bulungi. Either okumunenya nga gwe gy'oli owulira oba nga tokola otya oba nga towulira. Bo ogwayo bakola batya? Bagukola. Kakati omuntu atiisibwa okusinziira level y'okutiisa omuntu esinziira ku kimutiisibwa n'obulabe obukirimu. So si nti nno akutiisa eriggwa afaanana n'akutiisa okugwa mu mutego gw'enjobe. Omutego gw'enjobe gukufumita ne bajjawo mayiti, naye ate eriggwa ne bwe liba likufumise kirala. Owange abange awaliwo amaggwa sibe kiri ne gwa mutego gwa mbogo. Abange saidi ate muyitayo mwe bwana tawulira lwaki muyita saidi eno sibe kiri sabage twaliyo omutego eno sibe kiri ekyo kyogera ku maggwa. Kati byawukana n'embeera eddiini bwete bwekola etya bwete bwefaanana. N'olwekyo fala takhshaw nnasa wakhshawun, temutya abantu mutyenze. Kino kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala kidde eri abo walimu. Omuntu oyo abantu bamwagala nnyo, bamwagala tulaba nti wajja ekisawo kino ino kikubako omuntu olwo kitegeeza ki nti oli gwe tumanyimu obulungamu atudde wali atalina na wasomeseza bantu ali wansi wa kayembe tugaana omukulagirira kubanga talina ba followers, oyo gwe tukulagirira. Ate oli munnaffe nannyini masjidi ennyonyi erimu n'obuwoowo masjidi abagagga bonna gye basali otuuka wabweru ng'emmotoka esunulanga abantu naziryawo zipakinga emmotoka bammeka nga tukubuuza nti byamawulire abyogerako atya nti agamba nti tewali mutawaana togendayo. Kati baseeka ngende luddawa, genda wali wansi wa kayembe. Waliwo obuwuka obukuluma wansi wa kayembe ako n'otaasa eddiini kirungi okusinga ziri zifaani nezi esi n'ebirala bifaanako bwe biti, naye nga bigenda okuttira eddiini. Kati omuwalimu alina okuba n'omusimamo. Omuwalimu alina okubeera nga mu maaso gy'atunudde ye mu maaso ge waliyo Qur'ani waliyo sunna ayogera. Bw'aba ayagala okutuusa ddaawa yeetwala nga atalina muntu amuwulira, alinga ng'eyogeza yekka naye ng'ayogera mazima ago gakola ki. Toteeka birowoozo nti abampulira bagole la gutunula wali ku lubaawo Allah wayagala otunule otandika okukola otya okwogera, ojja kutuusa eddiini nga Allah bwayagala ekole etya ebeere nga etuuka. Awo nno bannange nzeeko emabega katono olw'obukulu bw'ensonga eyo eri abawalimu. Allah yatulaga abantu bano min ahli kitaabi mu bayahudi baalimu ba rabbaniyina nga balimu ne ba ahbar nga Allah yabakwasa amateeka. Era Allah gadi bima stuhfidhu min kitabillah, Allah byakwasa omulimu gw'okukuuma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu obujulizi obugamba nti omuwalimu kasita agaana okuyimirira ku nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala ogaana abantu okuzirumbagana ziwunzika zirumbaganiddwa kubanga omukuumi akoze eki avuddewo. Kitegereka tuddeyo wetwabadde biki ebiri mu Tawrat. Twalabye ebintu ebyenjawulo mbimu ku ebyo ebyali mu Tawrat. Allah yagati wakatabna alaihim fiha, mwebyo Allah yawandika mu Tawrat era nga nene waffe bwebito bikola bitya bwe biri. Anna nafsa bin nafs, kwe kubeera nga omuntu watta omuntu naye akola atya attibwa. Bino biina tafasiri binyonyola munyonyola ez'enjawulo. Naam, omuntu attibwa iddi singa awulya b'omuntu oyo abantu b'omuntu oyo bakyegasseeko nti attibwe. Singa baawukana abamu bagamba nti attibwe abatattibwa oyo omuntu oyo tattibwa. Singa baawukana ne bw'abeera omubwati mathala omusajja alina abaana be omwana omwagambye nedda tetumutta omuntu oyo tattibwa. Mbukwakulizo bw'okumutta balina okuba nti abaana bonna bakoze eki bakkaanyiza nti abantu boona attiddwa. Naam, balina okuba nga bakkaanyiza nti yasse kitaabwe akole atya attibwe. Singa bagaana omu kubo n'agaana tudda kuki tudda ku ddiya, aba agenda kusasula ddiya. Kitegereka n'ebirala ebifaanaganako bwe amakulu kyenjagadde wano nti mu sharia yaffe omuntu bwatta attibwa n'ebyo birina fiqhi waabyo mugazi. Kitegereka anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn, era mu ngeri omuntu wajjamu omunne eriiso ne bamujjamu ki
naye bamugyamu eriiso. Bino byali muki mu Tawrat, sharia yonna ezze eramula bwetu bwezze ebiramula. Wal anfa bil anfi, omuntu bwasalako munne ennyindo ne bamusalako ki, bamusalako ennyindo. Wal udhuna bil udhuni, bwasalako munne okutu ne bamusalako ki. Wasinna bisin, bajja munne erinnyo najibwamu ki erinnyo. Tebikomaawo. Wal juruha qisas, bwamutuusaako ekisago naye bamutuusaako ekiki ekisago nga bwakituusiza ku ki. Faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum, abalumbaganye nammwe mumulumbagane munumbagane etasukkaawo wakome mukola atya mukubalumbagana. Bino byonna bidde eri mateeka ga qisas, mu mateeka ga qisas gano getubaddeko oba getulabe mu aya eno. Era mu ebyo ebyali mu Tawrat kwe kubeera nti nno mwalimu ennamula twagikonyeyo katono emabega tugamba tujja biraba mu maaso, tulina bye tukoona kuti tujja biraba mu maaso, kirontuwa tuli mu kifo kyabyo. Mu ebyo ebyalimu mwe mwali okujjawo ekiri ekisikiri. Bannange eno ensonga nkulu tugiddiŋŋane kubanga yemu ku nsonga ezaabuza ba ahli kitaabi, ensonga ezaabuza abali mu kisinde kya Kristo nga bwe beeyita. Wa Kristo minhum bari, so nga Kristo ali bunaayira nnyo nabo ku kubula okufaanaganako bwe kutyo kwe baliko. Bagamba nti nno Yesu Kristo yajja okufiirira omwana w'omuntu, n'olwekyo kasobeera ng'okkiriza Yesu Kristo kufiirira ku musaalaba n'omukkiriza gw'omaze oyise n'ebirala bifaanako bwe bityo. Nedda munnange si kituufu. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, abo tebaafunako kumanyisibwa mu ebyo ebyali mu Tawrat. Wa Ibrahima alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra, omuntu tewaliwo zambi lya muntu omuntu lyekoledde nilibeera nga libalwa ku mulala. Kitegereka lwaki wano tukomyewo olw'obukulu bw'okutegeera ensonga eno. Mumanye nti eno theory ya Paulo gyaleetera abaana ba Isirayiri bubuze obw'amaanyi ennyo ate obwazimbirwako okubula kwa kawumu ennene bwetyo, biliyoni z'abantu ne zibeera nga zijonjobadde mu bubuze obwo obw'amaanyi waliyadhu billah. Era mu ngeri y'emu mu ebyo byali mu Tawrat mwalimu okubatukuliza olunaku olw'omukaaga nga lwe lwali olunaku lwabwe olukulu. Fe abasiraamu Allah n'atulondera olunaku olw'okumeka, olw'ejjuma, era nga lusinga ennaku zino zonna enkizo. Abajja ne bagoberera Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam mu ebyo ebyakyukako mu Tawrat. Abanaswara bo bagoberera Allah yabawa olunaku olwaki, yabawa olunaku olw'Essande. Kitegereka. Ate Abayahudi bali ku lunaku lwakumeka, bali ku lunaku lwa mukaaga. Abasiraamu ne bafuna olunaku olw'okutaano. Nabbi yagamba nti inna khayra yawmin tala'at alayhi shams, olunaku olusinga obulungi enjuba lwekeererako neyivaayo nerumulisa yawmul jumaa, lwe lunaku lwaki, lw'ejjuma. Hadithi kimaleyo kitiibwa fihi khuliqa Adam, mu lunaku olw'ejjuma Nabbi Adam mwe bamutondera. Wa fihi udkhila aljanna, olunaku olwo era mwe bamuyingiza ejjana. Wa fihi ukhrija minha, era lwe lunaku lunyini lwe bamujja mu jjana. Kitegerekese bulungi, lwe lunaku olusinga obulungi mu nnaku zonna nga bwe yagamba alayhi salatu wassalaam. Waliwo ne hadithi endala nnyingi eziraga enkizo olunaku olw'ejjuma. Naye bano Allah yabawa olunaku lwa Sabti n'aluteekako amateeka amakakali mangi go tugenda kugalaba. Nga tteeka ki? Ng'okubeera nti nno enjuba y'olunaku olw'okutaano bwe yagwanga baabanga tebakkirizibwa kukolayo kalimo konna, wabula nga balina kubeerawo beezi mu kusinza Allah n'okumujjukira. Bakuŋŋaanye entanda buli kyonna ekigenda okubagasa mu kubayisa mu kiro ky'olw'omukaaga n'olunaku lw'omukaaga. Ekiro ky'olw'omukaaga tutegeeza ekiro ekikeesa olunaku olw'okumeka, olw'omukaaga. Ila ddaraja, kyali ne ku ddaala nga ne bwe babeera mu lutalo balina okuyimiriza okulwana. Balina okuyimiriza ki? Okulwana. Tebalina genda mu maaso nga balwana kasenju beegwa olunaku olw'okumeka, olunaku olw'okutaano. Ebyo tujja biraba mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala ne nabbi wa Allah yitibwa Yusha ibn Nun. Kakati olunaku luno olw'omukaaga baagaanibwa okulima, baagaanibwa okuvuba, baagaanibwa okukola ekintu kyonna. Allah ganti wa qulna lahum la ta'adu fi sabt, ne tubalagira olunaku luno olw'omukaaga temulukolerako emirimu gyonna. Wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha, n'abeera nga Allah yabateekako etteeka ekkakali ku lunaku olw'okumeka, ku lunaku olw'omukaaga.
era nga bwe tujja okulaba mu maaso abaalu khalafa bawunzika bafuuse Allah abakyusizza ayina ebifaananyi by'ensolo byabambazizza nga bwe tujja okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala. Ekyalimu ebyo ebyali mu Tawrat nga bw'owulidde ayino qulna lahum la ta'du fi sabt. Era mu ngeri y'emu mu ebyo Allah subhanahu wa taala byali yabateera mu mateeka ag'omu at-Tawrat, Allah yagamba min alladhina hadu harramna kulla dhi dhufur. Abo Abayahudi Allah yali yabaharramako kulla dhi dhufur, buli kisolo kyonna oba ekinyonyi kyonna ekiriibwa kasita kibeera nga tekiri mashquuqu alqadamaini. Mashquuqu alqadamaini kiki? Kwe kubeera nga kirina obugere obutemeetememu naye ng'ekigere kiri kimu nga bwolaba essuwaani. Kwali kuba harramako ki mu nsolo ezimanyiddwa bahimatul an'am? Eŋŋamiya. Eŋŋamiya terina kigere kitememu, kiringa nga bwolaba essowaani. Kakati awo tukyamenyeka okwata bukwasi ku ssimu yaawo noyingira Google nononya fuutu oba egundi fuutu yaki eyakamo Google pictures images tekikuleetera ng'okikubako eriiso ng'olaba nti ebyo byonna ebigwa mu ttuluba eryo byali byabaganibwa nga tebakkiriza kubirya. Amakulu dhi dhufur ekirina olwala lutya? Adhufur kitegeeza ki? Olwala. Era omwo mugwamu ki? Mugwamu ostrich. Ostrich nga tebakkirizibwa kugirya kitegeeza ki? Fe ostrich emaaya. Ife abagoberezi ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo natukkirizibwa okubirya. An-nu'ama maaya yeki mu Luwarabu, an-nu'ama ye ostrich. Ostrich tefaanananga binyonyi birala, erina ekigere kimu bwe kiti kiriko olwala lutya? Kola kyenyini kiri kyenkugambye ojja kisigana bwito bukikola kitya? Bukifaanana nga tebakkiriza kubeera nga bakikola batya? Nga bakirya. Kitegereka. Era mu ngeri y'emu mwalimu okubeera nga bategeezebwa nti ekibula kigenda kukyuka nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akoze atya? Azze. Obujulizi buli luddawa bwe yakikyusa awo Allah wagambye sayaqulu sufahau minan nas, ababuyabuya bil ijma abali wano be Bayahudi. Naam, sufaha kitegeeza ababuyabuya. Kakati bil ijma be baani wano eri ba ulama bonna Allah bayogera ko basufaha be Bayahudi. Ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alayha. Chechi bajje kibula kyabaddeko bali batunela Baitul Maqdis. Chwete kibamala. Kati aya unezigenda wansi okutuusa Allah lwe yagamba wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wano nabbi Allah amalamu nabbi wesuubi nti awo tumalirawo biseera awo nti Abayahudi kadhalika an-nasara tebagenda kugobera kibula ky'Abasiraamu genda kibeerako mwekka walinga nabbi yakatumwa ma tabi'u qiblatak. Naye ekyennaku ne banaabeera nabo baganye wama anta bitabi'in qiblatahum, nabo nabamalamu essuubi titebasuubira ne banayogera ebifaanana bitya nabbi anaakyusamu naddayo nadda ku kibula kyabwe. Tuli fenna? Wama anta bitabi'in qiblatahum. Kakati okutuusa bwe yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu lalhaqqu min rabbik, Allah bakimanyi bulungi nti ge mazima gennyini agajja mu kitabu kyabwe Tawrat nti nno ekibula kino kirina okukyuka kidde luddawa? Kidde ku milla ya Nabi Ibrahim alayhi assalatu wassalam. Babiri nga batono bakola batya? Era awo ayati zonna eziddiraawo zakulaga abantu bano nti beefuulanga abalaba nti byoleese bipya awamu n'ekyo nga bakumanyi bulungi. Naam, ya'rifunahu kama ya'rifuna alladhina atainahum alkitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abnaahum, okutuusa ayati gye zonna eziraga abantu bano nti nno baali bakimanyi bulungi nnyo nti nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabagamba kyeyo kyennyini ekiriko obulungamu era kyekyali mu kitabo kyabwe ekiyitibwa at-Tawrat. Allah yagamba nti wa inna alladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim, abo Abayahudi bakimanyi bulungi nnyo nti okubakyusa n'obazza ku kubeera nga batunula ku Kaaba ge mazima gennyini agawandiikibwa mu kitabo kyabwe at-Tawrat. N'olwekyo ebimu ku ebyo ebingi ebyali mu Tawrat tukonyeeko bukooni katono, wabula nga Allah subhanahu wa ta'ala buyagamba inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israil akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Mazima ddala Qur'ani eno ekubyeko ensonga ezimalira Abayahudi n'Abanaswara okubeera nga
ekintu kyonna kibafunyemu empawa Qur'ani ebalamula nebabeera nga kyebalamuddeko kyekituufu era nga ge mazima agataliiko mpawa yonna. Awo nyini ab'ebitiibwa we tugenda okutandikira tetunnalaba nabbi nga atuusa ku bantu bano hujja atandika okubasomera Tawraati. Ne tulabye Tawraati eyo gyagenda okubasomera biki ebigirimu ne tukoonako katono nnyo ku byo. Kati tugenda agenda kugibaleetera atandika okugibasomera bagenda jjaniriza batya n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Waffaka Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.